Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ogirabe nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750 312083 oba 0750 312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Era nga gwe omukwakulira bapromota oba abakulembeze bapromota mu ggwanga promota munno Nobert Event nga budde alina teete ku poliisi bamuludde mugenda muyamba mutya? Nobert Event ekyokuba nti kubaana mugamba nze omu kubamweyimirira mukomera nga bamukutte ne mugamba ne boddamu okuvuma abantu sijja kukweyimirira sikkiririza mu kutyoboola omuntu yenna mutukula ki mu kirasi yonna byalina sikkiririza mu lulimi luvuma lwemula naye baanaabanga agenda mu maaso agenda kubeera n'ekyokulabirako nakyesinga okwagala kumusibayo emyezi nga mukaaga kitono ennyo manyi wali abantu abalina okuyiga nga bayize nga bamaze kubasiba nga bakujja mukomera ovuddeyo ovumye ono ovumye oli ovumye ono Nobert agenda kubeera ekyokulabira kuba kituufu nti twamulabula netumugamba ng'abantu abakulu omuntu omukulu bakuga nti bannaye mwanule emmwanyi enkulu etera okuvaawo etera okubeera mu nzira n'okola amalala n'otayanula mmwanyi ezo enkuba bijja n'etonnya osobola omuyita omulogo naye ng'aba ayogedde kusinziira ku experience nga bwomulaba baavuma ono baddamu ono n'alumba ono n'alumba ono kyoba osuubira kibeera ki ebeera kukomera naye singa batuyamba ekino ekikyalo ekiwumula nekino bakikwatayo nokisabayo bwakagabutira mukitegedde kiwumula nekiwumula omunoono kiringa ekyagwedda ate mukama yakijjako ekisa nakyo tukyagala akibeera ekyokulabirako Nobert siri omu ku bagenda mumulambula naye nga nsaba asibweyo emyezi nga mukaaga asobole okutereera kubanga kirabika ebivulu byamusaba ebivulu bitusaba nitubeerawo kuba nze promota kyasinza okusaba ebivulu n'okufuna mu bivulu naye ate sigwangako ddala naye bibanga ebivulu mukaaga byategese bimusudde ddala avuma ono ekigambo ekituufu balina okutuula kuba bonna beenaaleero kigambibwa mbu Kenzo Chameleone nani Tinatina bamukoze eki mutatujjawo atuggyeko akajanja Tinatina tebalina kyebamukola kubanga yasinga okwogera obubino naye Kenzo ne Chameleone bo balinamuko ku nsonga bonna ba NRM nze mbadde nsaba akulira NRM yani ono NRM secretariat Todongo atuuze abantu abo bamusonyiwe bakoleki bamuleke naye nga nze mbadde nsabirira bamusibeyo obwezi nga mukaaga oba oli awo tukiriza mu kuvuma na kutyoboola novuma ono notyoboola ono alabika yeetaaga ojjukira mwami ono yavumanga abantu yabeeranga South Africa omusajja omukulu oyo atalina manyi mukama bamwitaaniye omusajja bamusibayo emyezi gyalinga ebiri naye yaddamu empisa taddamu kunono waliwo nomala eyitanga kabaka abo bonna bamala waliwo yateeka ekifaananyi kya pulezidenti n'akiziika kiriza obagamba kisobola kufuula mutimbagano fenna eggwanga linakubeerenga eryabasiru era okuba nti olwo abantu bendowooza nti baali badde basibwa lwakitibanda bakubasibanga basaana okubeera ekyokulabirako kafe obufiga Nobert abadasuusaolukanaga amabiina gekani kakikeni waliwo abo abantu nga basaana okuvaamuko mu bantu abasibeyo emyezi nga mukaaga ku mwaka tusobola kufuula ggwanga lyaffe lyabasirusiru abasiru abatono batulowoozesa nti ffenna tuli basiru kati njagala ombuulire Nobert nze namweyimirira n'ovuma ono n'ovuma oli muganda wo naakugjayo netukugjayo n'ovuma ono n'owemula ono oba osuubira ensonga nagimalako otya
kikiize ntaana komera lyakunsi naye nga okutyoboola abantu si kirungi, okuvuma abantu si kirungi, okuwumula si kirungi, ne bayibuli ekyogerako. Naye oyo omukyala we mulano tumutaddeko akabandi Mukama yamuggyako ekisa naye yagenda okuddako. Nabwe banaaba tebamusibye, Mukama temusibira ku nsi, bamulabe nga bamulaba ng'ekisiraani awemudde abantu, avumye abantu. Naye nga ye Nobert tusaba bamusibire emyezi nga 6 Sirius Oluso musajja mukulembeze ate era abapromota baziguna baba basibe balambulira nobawasise esiyambe wangu kubaate n'ogamba omusajja bamuweeyo emyezi 3 tuwe emyezi 6. Nobert babanga bebamukebera omutwe nga mulamu, bamusibeyo emyezi 6 bakitegeeza nti ebintu byayogera bitegeera, naye bebamusanga ng'omutwe gwafunamu obuzibu olw'ebivulu ebyamusala bamusonyiwa. Ne big event naye ali ku lisiti yaabo nga balina okusibwayo emyezi nga 6 beeterezi oyisayisa ne bakola nga bagenderedde okusobola okugavaamu. Kakati kanve ku media omukolo gwabadde gwa kutongoza konsati yaffe yanga 2 Simba Muti Music Festival. Dr. Muleka agenda awumule omumbuuzaako. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo, nate era njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya, ogamba otya, kansubire oli bulungi. Nate era nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge, olikinge, ate era osharinge, still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki, nga woba ogirabe. Nate era nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083. ojja kubanga osobola okubanga otufuna, tujja kubanga tukulangira bizinesi yo, osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Controlling your team within you can Doctor control the team. Mu project eno amakulu gaayo okubiriza bannayuganda okujaguza amazaalibwa ate mu ngeri y'enjawulo, tubakubiriza okusimbanga emiti buli omu egyenkanankana n'emyaka gyaweza ku mazaalibwa ge, okutaakiriza okwonooneka kw'obutonde bw'ensi ate n'okuzaawo ebibira okwetooloola eggwanga. Twatuukirira promoters ab'enjawulo naye nga ndowooza ate mu kutongoza mu kuba nti atumbula ebintu ebyenjawulo. Abitex mba promota ndowooza yakyalidde empanga era naffe kwe kumweyumira okulaba nti tusuubira bw'anaakikwatamu kijja kusobola bulungi okuvaayo nga bwe tukyagala. Ekibuuzo kyange Abitex gwamu ku bantu batakuza birthdays totera okuzeeza abalala naye zizo totera kati ogenda kikola otya, ntayagala kwogera myaka gyo mituufu. Sebo ennaku z'omwezi 7 gw'omusanvu social media eno neddugala gabansi badetinga nolaba katobadde gyobadde tebadde omusomani ogenda boweza emyaka emikaka omwaka guno ndi mu 5 gwetera n'omwaka okumute Mukama gakkirize ndagenda kusimba emiti 5 naye ekitambuluza ye genda kusimbibwa 11 ajja kyeyolera naye nga ndi wa 5 simanyi bye balimba myaka ku myaka 5 wakasimbayo emiti emeka emiti mbadde sino ngenda kutandika ku mulamu nga 2 tese kubanga buli kintu kibako n'olunaku ekitandika ekituba tetukifaako ne Dr. Aleso obulamu omulungi nnyo ate nga bulimu mu butonde bw'ensi era kwolwo emiti 55 mujja kundaba nga nsadde museppeewo nga nditwala ogisimba eri ewaffe ewaabwe. Dokita Muyimbi gwomu ku bapromoting abayimbi mu Uganda, omuntu ayinza okwebuuza mukwataganye mugatte kino eky'emiti lwaki tomupromoting oba nomumanaginga? Dokita omulimu gwe yasose okumpa Mukama nnyambe gubeere mulungi ate tusobole okweyongera kuba endibadde longi egenda kubeera longi 2 Desemba naye nga tusuubira n'abasazeewo okunteekamu obwesige tugenda kutambula tugende eggulu tugende erira tugende kwakwaki
omulamwa bugenda kukola oba oli awo naawe tujja kutuukawo ku music abantu abenasookeraku bamenya omutima ebyo abayimbi byali byantama naye namaliriza nga bumanyi nti kyekintu kyange nemaana enkomawo kati ntendeeta namisha era ye mwana omuwala kati ayogerwako yakubya akalango ensi yonna keyogerako olaba ayimba akalamu ne kawuma be kati kuba yagenze mu bantu abakyasinza okuyimba obulango obuwooma ng'oteeko kamiliyoni olwandi mayinja yagenze mwabo akalango kasatu naye kati saawa zitwala kugera ku asatu twogerako nga 2 Desemba ne dokita namuwulidde era mbadde manyi nti muzungu yayimba nga lwolwo ntegedde nti dokita yayimba kigambo kituufu amanyi okuyimba abo nabo tujja kutuukawo tusabe ebintu bisoose bitambule dokita kitegeezeddwako mbu obeera mu nsi z'ebweru oba obeera Bulaaya bayimbi ki ab'ebweru boolaba osobola okodinetinga nabatisi bajja wano eno e Uganda ne bayambako ku bannyinaffe ndowooza bangi naye ekyo sijja kukyogerako olwaleero nzikiriza olunaku luli ndikubuulira 2 Desemba Bwanga dokita sente z'otadde mu kintu kino abayimbi kuba abayimbi bano bonna bwebalaba ku kikaano omuntu ayinza okugamba ekivulu nga kya bbeeyi osuubira sente zino zinaavaayo ku ezo sente gy'osabye abantu tusabe Katonda ekikulu kyakumanyisa ggwanga obulungi obuli mu pulojekiti eno gye twatandikawo n'omulamwa gw'okutukiza obutonde bw'ensi kyekiruubirirwa era n'okuba nti tugenda kutwala mu maaso enkola eno ey'okukisaasaanya wonna mu ggwanga kifuuke ng'akalombolombo kakolebwa mu buli maka oba ojaguza amazaalibwa ga mwami wo omusimbira emiti ate kw'onaamujjukiriranga kale tusobole okuba nti tulwanira wamu okuba nti twakiriza obutonde bw'ensi pulojekiti eno esobolera ddala bulungi okutaasa okusaanawo kw'emiti n'ebibira ate n'okwongera ku bungi bwagyo eggwanga tugyetaaga bategeddeko mwoleze kwesimbawo kuwa pulezidenti ki ekyavayo tewaliwo kyagaana naye ebizibu ebisinga tulina olwaleero tulina jjajja naye ndowooza jjajja waffe oyo yandibadde olwaleero naye ng'alina ekibira ky'emiti olwekyo mukubiriza aveeyo mu mbeera eno asobole okuba nga awagira n'ekivulu kino kubanga enkola eno ejja kuba nga eyongera ettafaali okutaakiriza obutonde bwaffe obw'ensi byonna ebyabaawo kakiiko k'ebyokulonda twalibukira mu kkooti saagala byogerako okadde kano omulamwa batuliko gwa EBTDI gwakulwanira butonde bwa nsi binaaba bivuddeyo mu kkooti tujja kubibategeeza olundi nga tumaze okuwulira ensalo ya kkooti kuba naddukira mu kkooti okuba nti tubategeeza ku mivuyo ekikoleddwa abakakiiko k'ebyokulonda mukulu habitat abayimbi bali batambula obangambe buli region buli kifo bayimbira bwereere ddala abatambula n'omukulembeze w'eggwanga mugenda kukola mutyamu abategeka ebivulu kati olaawo bategese basente naye bava balabira ku bwereere gye bayimbira tolowooza ebivulu bigenda kuba okuddamu okufuna kasente nga mubategese kakati ebyobufuzi bya kaseera bijja kumala bikole bitya biggwe ate ekyo tosobola kukijjawo abayimbi abamu abayimbira bundi byobufuzi be batono era bw'otunda ku posita yaffe balinga omuvo 2 naye nga tulina abayimbi abasooka 20 ekyo tosobola kukijjawo kubanga nabo ye sizoni yaabwe mwe balina okukolera akasente omuntu abasazeewo okuvaayo mu kuyimbira NRM tosobola mugamba kuyimbira kadala n'owakadala ku opposition tosobola mugamba kuyimbira ki ememi katale omuntu kyasalawo kyakola ki ffe nga bapromota tetulina buyinza kugaana mu muyimbi kuyimbira bwayagala oba ontegedde abayimbira ebyobwereere oba osobola n'okuteekateeka ekivulu ky'obwereere nibagaana amato kukiyingira ate n'ebintu ebyobwereere ababibeeramu era be baba baagala ebyobwereere ekyo tosobola kukijjawo abaagala ebyesente bajja kubisasula n'abaagala ebyobwereere naye ebyesente byamujjukire nti tubawa package entuufu omuliro najja kujayimbira abawagizi be ennyimba eziwererako ddala abantu banyumirwe tosobola ebyobufuzi tosobola kubijjawo kuba kati ye sizoni yaabyo era biriwo